Twalabye ekiwandiiko ekyavuddeyo nga kiraga nti Tamale Junior mwamugobye mu famire. Obuzibu bwavuddeyo. Tamale Junior bamugobye kuba fair decision si y'abaana. Decision eyo y'abataata n'abakulu b'ekika nga bwe bajja ne Masiga ne Nnyiriri. Era ekiwandiiko ekyo mba mwakirabye kirina yakisayiniizeeko. Tamale ekyamugobeza mainly ebigambo bye yayogera ku mutimbagano gwe ebyali bivoola erinnya lyaffe, erinnya ly'ekika n'erinnya lya taata waffe John Sali. Bye bintu ebyamugobeddwa. Ate ne bwe yajze mu meeting n'asiiwuuka empisa n'atakola ki? N'atalaga remorsefulness, n'ateetonda ate n'alekawo ne nnyina n'atambula n'agenda. Kwegamba ebyo byonna byayambye abakoze decision yaabwe okukola decision gye baakoze. Ffe decision si y'abaana, decision ebintu bya Junior byakola nga tuvudde okulaba Katikkiro ow'ekitiibwa bye byamuviiriddeko akabasa. Junior yadda ku mutimbagano gwe n'ayogera nti first tetwamugamba nga tugenda ki okulaba Katikkiro, which was not true. Ekyokubiri n'ayogera ng'avvoola abaagenda nti bambala bukooti, busuuti, whatever kyeyayogera, ebigambo byayogera byali bingi. Kati ebyo bye byamuviirako. Era njagala nklarifying nti Junior alimba. Junior baamugamba nga tugenda. Mwami Sali taata waffe bwe twali mu kuziika kusabira kitaffe mu church yayogera mu lwatu n'agamba alina okufuna obudde agenda alabe Katikkiro. Bwe twavaayo mu meeting gye twalina ku Lwokusatu nga tumaze okuziika taata ku kyalo, Junior yali yavaayo dda. Yavaayo ku Monday ku makya nga tuziise ku Sunday. Era mwami Sali n'addamu n'atugamba nti ajja kuwandiikira Katikkiro bana bamuwadde appointment tukole ki? Tumulabe. Bwe twadda mwami Sali n'akola kye yalina okukola ne tulinda. Nze kennyini yankubira essimu n'ambuulira nti Katikkiro atuwadde meeting ya Lwakusatu. N'akubira mama waffe ow'Ekyengera n'amugamba nti Katikkiro atuwadde meeting ya Lwakusatu. N'amusaba ajje n'abaana be. N'akubira ne maama wano w'Ezzana n'amusaba ajje n'abaana be. Maama ye yalina okugamba Tamale nti tujja genda enkya. Bw'aba teyamugamba Tamale atadde atya ku taata Sali okumuvuma n'okumujolonga n'okumuvoola. So olaba nti tali fair. Ekirala ekiraga obunnanfuusi bwa Junior taata ng'akyayogeranga n'agamba tetukkirizanga ssente za State House. Si bwe kiri? State House yajjanjaba taata waffe ng'ali mu ddwaliro. State House n'ekwata $3 n'eziwa Bebe Cool n'azindeetera. Ne tutuula ne muzeeyi ne ba Junior abo mu meeting nga bonna bwe bali. Lwalina Lwakubiri. State House bwe yatuwa ssente taata waffe nga tulinayo mu ddwaliro tuyagobako ssente ezo. Actually yagamba nti mwami Museveni musonyiye byonna ebintu bye yankola kaasobodde okunzijanjaba. Era ssente ezo $3 Bebe Cool yazitereka. Ekyo ekisooka okulaga nti muzeeyi yali takuuma busungu. Lwaki Junior teyagoba ssente ezava mu State House Paul $3 Personally nze State House ze yampa ssente okuba Junior maama we zaali $19,000. Era nazimuweereza ezimu cash endala nazimuweza ku mobile money. Ne kwolonga enkyalo tuziika bamwongera endala $5,000,000. So meaning namuwa toto ya $19,000 ng'amanyi gye ziva zaavawa wa General Lweyiso. General Lweyiso yali mukambwe, yali taata baali tebakolagana. Lwaki teyazigoba? Lwaki ezo teyazigoba? So munnanfuusi tayogera mazima. Ye alina kintu kye kirala bwe yaba ayinza okuba yanyiigira bintu birabe bitaategeera. Okitegeera? Kigambibwa nti famire zombi zibadde zizanga tezikwatagana. Bituufu si bituufu? Famire zonna, buli famire erina ebizibu. Kyemanyi nammwe mulina families. Mulabye families nga tezikolagana nga zirina ebizibu. Naye nze sinza gamba nti tetukolagana because tetulina nsonga lwaki tetukolagana n'Ekyengera. Taata bwe yafa ani yali mu ddwaliro? Maama w'Ekyengera. Lwakuba ebintu ebimu nti obyesigaliza. Maama w'Ekyengera honestly ndowooza nze yamukiipingira mu ddwaliro ne dokita. Kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu. N'abagoba mu ddwaliro. N'abagoba mu ddwaliro maama waffe w'Ekyengera. Nentula ne muzeeyi ne Dr. Tamalo yasobola okugamba. Ne tuwogera ne mugamba nti maama tagenda va mu ddwaliro kuba ajjanjabyani muzeeyi. Yatuuka n'ekiseera nga maama bamuleeta eddagala alisamba. Abasawo mu ddwaliro bakiraba. Nentula ne taata ne mugamba taata omukazi ono leka akujjanjabe. Junior yavoola nnyo taata waffe gwe twasigaza omu.
Mr. Sally John. Navoola Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Navoola omukulu w'ekika w'Olunyiriri gwe twatambula naye, maama waffe gwe twatambula naye, naffe abaagenda because I was part of the entourage, which was not good. Yakozesa ebigambo bungi, yali mukaawu, yali I don't know, yali simanyi na kumanya. So mwami Sally oyo abantu ne bamukubira amasimu. Ne father asabisiza emiso olwaleero. Yamukubira essimu. N'amugamba omwana kiki. Mwami Sally oyo yakaaba amaziga okuva olwokuna until yesterday. Abaana be ne bagetinga concerned ne mukyala we. Like, I think bw'onyigiriza nnyo ennyindo evaamu omusaayi. It was time to put Junior in his place. Asome afuna okumanya kuba wafuna okumanya kikuyamba to out-reason each and every point. Ate ekyokubiri bagamba omusajja takola ki teyijusa. Ffe tumanyi okwogera. We have platforms. Nammwe tusobola obbayita nti mujje tusobola okugulawo zi TikTok zibiki naye tetubyagala.